Yes! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayinze njisosa ku buli kintu. Munange, onakula ile nakuzo mwezi ziri 23 23 abantu nga balindirira beyoza bonna bali mukwetalo bogenda mu kibuga. There is no leader. Munange waliwo mami waffe gwe bazaalange nakuzo mwezi 23 tumaze okutuukawo. Tufunye mu ka challenge katona ako oluguudo naye mwana agambe shanze njisawo. Oba kitegeera kale no munange tugamba ta. Ntenda kikeno kankulage omwana omulenzi nga kirira tugenda kutuza keno surprise birthday ya mwana muwala mami bamwita mami Harriet ngera munange yazala fani waffe gwe bayita Mile munange wabale nnyo okuyamba mami wo okwagala mami wo n'okulabika nga omu shopping ebintu ebinene bwe bityo lindirira. Muli bulungi Aunt Harriet mummanyi mummanyi Laila Kalanzi nange mbabuza ka high five kwata pam aliona Linda ko nono ntumuchimeyo kale no munange weche tuli ne Bruno Betim tudeno okay munange sanyu jerere ku kyalo kino ekyalo Gloria jangu ekyalo kino mpozi wana baita otula kawempe tula abantu basanyufu abana basanyu kakati mugenda kola bwe muti abana Bruno tugende nabo temusoka kujja ono mami tamanyi nti tujja okitegedde kati yabayita okitegedde mugenda kola ki wairirudawo abanange tufudde musirike bino ebintu biba byakaama kyetuva tugiyita surprise. Ani agikutte yerwa tukyagenda Gloria kale numunange wano Bruno agisaawo Bruno wane badayitawo uwa wano wenyini munange Mile tutuno tukyanonya tumunonya mami tumusagula anti omwana adagamba bwe tupakinga wali by the way kubo liri kumpi wali ne wali Mile abadde mutuufu emotoka tugiyise wano lege bulege ate bino bwe tusanga omwala nga tugiwanirira bana baalawo emigongo emotoka neitako tusoose kugemesa mpiso za hepatitis B bwe tumaze gatukola kulengera abaana munna oba Leila eno yaza Leila ono bano wazaalayo mune muzaala bwe musanze did you produce this side omutima talina gulaseewa kiki ekyo temperature ndani na meza meta entegeera yesazeegerya kikasekenzipiri mami ongatsanyiza okulaba naawe osanyisa otulaba mulina bamwe kumazzi aganyogoga muamazzi anyoko muntu abeera kuba muamazzi nadda makatikati bambi ebyo nno twaze kuyimbira agenda dda engulu aleesa akanga akafuba udde maama agenda dda engulu kale mukwano mami
wamoloza ni ati Oba Gloria. obani bwataba Gloria ani Nantongo Mili. amutebye Nantongo Mile mulabi waffe tuba tuyita Kachapizo ne beta ne Betty ono Kachapizo yoyo ayogere nnyo kale kola introduction kakati mami tulina channel yaffe tusurprising abantu Mire fani waffe nnyo nagamba mami wange ngenda kuzomweza 23 ayina birthday ye njagala mugende mumutulise tukutulisiza owedde Ngane yanziza nyiza. yenyabo Kama bawomu. amina nagamba kwagala okabala bakamanza kwagala byansusu ojagala ogirabye wanji Njagala. Gloria tulete Tanaddangu. akameza mama tanaddangu soko njireko wano tu kakati mami gire weta yafe tukyaliwo tugenda kusula naawe weyagale era batwalire feel free mukwano gwange engeri gye buli budde nga bwa festive season budde bwa Christmas ofe aba team Kachapizo ne Betty surprise team netutandika nti okwekejja anti nga Mire yaweereza Christmas tree ya white tonoolira amabaluni gakufuuwa nkugambye tonoolira olabe. Mukwano nga betuze tukugamba olunaku lwaleero lwenyini 23 2 days to Christmas mukwano gwaffe Mami Harriet naku aina amazaalibwa gwe olunaku olwaleero era nga ffe team Kachapizo ne Betty surprising abantu si kyekyo Betty ninawe nimbye toyina wolimbye oli kustofu basaba ne banyabo twagambe ekigambo kimu nti gwe atwesiga tukwebaza nnyo ddala notwakasene kwanoogamba nti mukolewe muti naffe netutamula tugala tulina okumunoonya paka asoose n'azibuwalamu olwokuba nti emmotoka ebadde tubuzaabuza bwe serengeta awantu wali okubidde technician international asaba ne banyabo naffe tuli basanyufu nnyo kubera nga mutwesiga netukyalako maka g'abazadde bamwe ne mutukize netutuukayo ate netabatengu ekosi netutuukireyo ddala mami wa Nantongo kotumuseko ddala mukyala musanyufu akabyemu awongera abakyala ekyo mukimanyi mukaaba Eva matono nnyo matini nga sense okulaba mami owulira otya Mpulira bulungi nnyo. akalulu kankawulira ak'abakyala nayiba gampira akalulu akawaga eyo yababbi mukube ey'essanyu mugambe Kachapizo ne Betty ye tiimu esinga Yangu anti ogasanga alozala mama ayita bagenyi tugwako tomanyi era abagenyi obayita betwatandise emikolo nze nkubulira ogamba otya ndi bulungi. Kyebaleko. Kale so. obulamu bugamba buti Obulamu bulungi. gwofunyewo ekirowoozo kyonna ekigamba nti walifunya ku bagenyi onako olwaleero tonakibonako gwagamba gwaguddewo bugwi tugudde bugwi Olambadde ngenda. naye nga abaganda bagamba mbu ekisiro kimanyi okusula omuntu simanyi enjuki ejjanga yakkono ejja ezo nga tonavuna ku njuki yadde wava ku myaka ezizunza enjuki iyi mama nzizunza wakazunza zenzunza nswera mu kaseera munange naffe bwe twali awo omwana wa kwagala okabala bukamazi wakumeka ye First born. kyava akwagala okukamala obukamazi gwomwagala kyenkanaki 10. kikukinakyo natusulako nagamba nti mami wange abeera atunewe bati banange mugendeyo mumukyalire mumulabeko ku lunaku lwe twagala okwageza amazaalibwa amalungi webale okulutuukako olunaku lwo tebatera abakyala kwogera myaka gyabwe fe tukuwadde 54 Ompadde 5 anamwebiri zimanye nkukunze taata obadde omuwadde emeka mwadde nga okusinziira bwendaba Mire 45 tanagiwe
mutukuza nnyo abasajja ekyo kibi mutukuza nnyo kakati mami mmere ono njagala osokonzizeyoko ng'ozaala mmere yakuluma atya byadda nnyo kyenda mu mukaaga noba nga obyerabidde kitegeeza wagira buze kakati mami ennaku zino wakakuza nga mmeka birthdays wakakuza nga mmeka birthday mbadde sikuzanga nange nadde njogera naye ngagamba birthday yange nange yabirimusatu oba ompungulirayo kasoda nangamba nga bulijjo tonyambanga olimba kuba alina kyapanga alina ekirala nno kyeyantumye oba mwamaze ne mukyogeramu mbuti wamugamba birthday ayi yangi yagwakongo atagala wagimugambye kati yagitegedde lwaki wagimukweka teyagimbuuza bwengwa mu Desema nenjikuza okitoba nenkuza January nenkuza kati mami omwana ono teyabadde mubi n'agamba nti tugulireyo ebirabo kubanga bwe yali akuzibwa wali omuzaala bwe yali akuzaala ono bwe yali amuzaala wali omuzaala kade kwe wamulerera yakutuka nagamba kadeyo ndikola nti okugizaawo gye nnakutula kamuwe masamasa ennungi enzibu empya obuwanana oye nti antley olabye otya tumuyiyize kaki tatete simwambazi nnyo wamagomesi tagetaaga nnyo ate simwambazi wa mini sinyo nze neŋŋamba nze nga gwe omukyalo muyiiya olwokuba nyina sista wange omutunzi fat kalanzi fat for you fat fashion nagenda mu nanka nagula material nakulondera olugoye olufaananako bweruti nga neyanzibanya wire ndiwulira akalulu tuddemu emu ey'olugoye tuddemu emu ey'emmere manyi twambalire okwo manyi kamala twambalire okwo twambalire okwo bannange emmere lwamutuuze dda owulira otali kufitinze lweluwo oba lwakacapizo onyono munene lulabise lutya lulabise bulungi siba musebe kyukamu eri mami eri mulekeraawo bintu muleke alireete emmere eyabiguze baleete muleete kale njagala mami wange njagala naye mwambazi wa biwanvu omwana akumanyi okirabye mami kyuka eno mami afaananye bwati naŋŋamba nti antley mami wange mwambazi wangatto naye tatera kwagala bukondo neŋŋamba onzise netukola akakondo akatono bwe kati kagamba kashot kakondo nenjogera nemmere nemugamba nze mmere nyambala 39 noga mukwataganye ne mami mami kegezeemu then wa 1119 akagoye kamutuuse olaba mulimunda mulimu olugoye naye nekabeera nga kamufitinze bwe kati mami takomyawo omwana muwala mmere nagamba nti noki kumunyo nagamba omu nnyo bagamba omukyala ki munnyo naga mama wange mumuwa omunnyo kubanga nze mmere nga nalyanga omunnyo nze olwandala nga nnuuna omunnyo nze nga nina okunywa omunnyo kubanga omunnyo mu nsi eno gwe munnyo nagamba nti wakola bingi nnyo ng'omuzaala yaddugaza nga napi noyoza pampa nayoza gomesi nayoza tawulu nayoza bulaketi nayoza buli kimu akunkumula buli kaseera omulungi omuzibu white star nanka boxi bbiri mami nagamba enjagala gyakwagala ku mutima omulungi bino musimanyi ennyonta yiino kunako olukulu olwo lwa krismas omaze okulya ku kimere wetaaga kwoyiwayo noterera nagamba mame mukole ntya kuleti nnya naga mama yanamanya all that is easy as he she's mami nagamba nti butoye mange watutawaanya okugeza kaduuka twala yakacupa kabwa amatali wagaddewo ngaali butuka kkubo yagenza nakuzanya wagenze n'akacupa ntandeke simanyi ennyama ku soosi buto temuli Gloria wangi maama manji tadde kuleeta butte wakabwama bannange we natuukire wakabwama munnange nakubamu ekidomola kya rock bas Gloria tugenda fuma kyamatoke nganga koye mulina okummere endala iye mami weganya akawunga k'omululagala mulina akawunga kakano nakaleta
mwana wange sembera wano nabadde ku mukolo babadde n'omuceere omulungi ogulina kyokka ow'omukono mire jangu ojjukira ng'oli muto mwana wange ekikebe kyange nga wakitawanyanga ekya sukaali mire ojjukira nakwata ne sukaali ku mimwa sukaali oyo ndimufuna mire kikanembi kyekyamusamulako naye maama sibadde mubi okoze otya kapulira enduulu nammwe yongeramu enduulu nammwe bwatyo mmire bwatyo bwakoze naye nkyabuzayo ekintu kyamagulu abiri kigwa wulira enkoko wangi neyanziza nnyo neyanzeege Batale cake, mami alabike ngagaba cake. Oba todirideko cake esiteeka tulimanyi nokola ki okulyako era mukwasiyo mama kolako kyoyagala oba kinene jankuesuuba gwange tugenda maaso ebirabo biwedde keke ewedde wabula twagala kumanya famire eya mami eya mire be bali wawama bakuyitana Nsubuga tatu. Ayogera nnyo. Nsubuga tatu. Tatu. Mam, Aunt Mire omuyitani. Nsubuga yogera. Wamma bakuyitani. Bakuyitani. Nsubuga Edri. Ani? Nsubuga Edri. Mire omumanyi. Yani. Muganda wange. Muganda wo. Omuwayo ka message ki olunaku kyakoledde mami. Nsubuga aganye. Wamaglo. Ogamba otya. Nze mwebaza. Tunule. Yewale nnyo ku kyakoledde maama. Okay. Ate kiro. Kyekyo. Mukama amukuume. Mukama amukuume. Paka wakomawo. Tokyagala na muto mwagala na mwana. I love her so much. Ate gwe bakuyita. Nambiru Grace. Grace, gwe kiki ogambayo ku Mire olunaku lwa leero nga 23 December. Mwebaza nnyo laajjukidde olunaku lwa maama. Namukolera ekyo kyonna kyakoze. Amen. Era gyali naye natumiisinganye era tumwagala. Okay. Omuliize lwakomawo. Ate gwe nga weekweka bakuyita Nsembera Ken. Bakuyita. Nanshanta. Nji? Nanshanta. Kiki kyogambayo ku Aunt Mire? Yeebale nnyo. Osanyuse naawe. Bikunyumiza. Okay, mami owulira otya oluvannyuma lw'okulaba ebintu bino byonna ku lunaku lwa Mire kiki kyomugambayo? Mpulira essanyu bungi era mwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala era mwagala nnyo Mukama amukume mpaka lwanadda. Amiina. Kale nno munaye twabadde awo nga tunyumya ne Mire n'agamba nyinayo ka message kenjagala okugamba mami wange. Oli ready okawulira? Kale bingi bye tuyiseemu tesobola kwogera ne byenkusobezza nabyo bingi era wembaako nga nina kyenakusobya ng'era omwana nsaba onsonyiwe naye era ojjukire nti omwana agenda okusobya era abaako n'ensonga lwaki kizze bwe kityo kitegeeza byonna bye nakola birina ensonga lwaki byali bwe bityo naye nga nze omwana nfukamidde ansaba onsonyiwe byonna ebyaliwo embeera yonna eyaliwo buli kimu ekyaliwo ekitaali kirungi kubanga wali onsuubiramu bingi nnyo naye tewabifuna okusinziira kubanga wafaayo nnyo wampeerera buli kimu embeera yonna gye twayitanga mu kusomero gye nasomera buli kimu teyali nnungi
sente tezaaliwo nga nnyingi naye wafuba buli mbeera twakola buli mulimu okulaba nga tubaawo okulaba nga nsoma naye nebituuka ne bigaana olw'embeera byatuuka ne bigaana olw'embeera etali emu ya naye nze kale ndi musanyufu sirina na bigambo leega ajogera nnyo leega sirina bigambo kati anange essanyu lingi nnyo ndi musanyufu kubanga osobodde otugamba baafideeyo naye nange ŋŋambe eyange sigimanyi obuulireko wanzaala ddi nange tandika okuza ku baafide nange banjire ku mazzi naye nga mami wange nkwagala nnyo mama wange omubwati sigweka gwe mmanyi ku nsi kuno sirina mulala gwe mmanyi gwe nkuze ndaba buli mbeera yonna ebaddewo nga ndi naawe kati sirina muntu mulala yenna era ekyo kyenkoze mbadde nyina okikola mbadde nyina okikola kubanga buvunaanyizibwa bwange egwe kyoba omanya ndi wamu naawe mu buli mbeera yonna kubanga kati nze nkuze nze nyina olabirira gwe kati gwe tokyasobola kundabira okuleka nze olabirira gwe buli mbeera yonna nja kubaawo bw'atyo mmere bw'agambye okusinziira gy'ali ebunaayira oba emitala w'amayanja bw'ati munange bw'akugambye mami abatiimu Kacappizo ne Betty twagala kulabika munaye mami nga tukusiibula tugenda tutweyune ekkubo kubanga bino ebiseera bye tulimu bya festive season kitegeeza kijjamu w'amaanyi kati bwe tuteyuna kkubo kijja kutulemera kale mami tukusiibulidde wano. Enjoy your day. Katwagalize ate otuke ku mazaalibwa n'amazaalibwa ne birthday endala sembya ya obubaka bw'owammire bw'omusibirira. Obubaka bwempa mmire si bw'amaanyi wabula omugamba nti mwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange era nembanga byonna tewali buzibu tuli bulungi mukama amuwa omukisa wajjazzeewo. Amin. Omusonyiye kale mmire owulidde mami yakusonyiwa nadda naye musanyufu nnyo olunaku lwaleero okitegedde kale bannaye mwenna abalabi baffe abalungi tubagamba nti gwe gy'oli eyo ng'olina birthday yo olina gweyagala okusurprisinga oli bakuza silver jubilee bakuza golden jubilee bakuzaaki munnange ffe tujja kulabika nga tutuukayo tubasanyuse n'ebintu byonna byotutise tulabike nga tubituusa tukwagala nnyo Kacappizo ne Betty team.